Mulavu baby nzaliko nankanja masha. That's arrival. I think chapate chenjawulo ku mukolo guno kwabadde kontino ino kusayininga buli atuuka. Happy birthday manager Roger. Buli omu ino sayininga. Aromatic Entertainment yakoze birthday no. Birthday no nyinza okugamba nti no tebangawo mu birthday zonna. Chonolecho guatana tosagasagana beera ku channel laba video jimaleko like comment na share. Mukulu director Jamada Kafero na yabadde okubeera ngate akakasa nti ye naliwo eno lisiti yabadde yakuterekebwa omukulu Lukoma naye yagambye nedda salutumidde mwana nina okusayininga kyenjawulo ekyabaddeko ebirala ebyenjawulo Spice Diana ba Spice Gadgets muwage Spice Diana naye twabaddeko naye jukira Spice Diana mukwano nnyo gwa Roger ate nga mukwano gwa Sarah is Toro. Yes nenga guys tubeereko tulabe bya Onoonya ttaka nyumba ya kugula oba oyagala kugobera ku byapa byo. Brand Pro Property Services ku MT Building mu maaso ga Mugulu Empire Zana bano beesowoddeyo kugonjoolera ensonga ezo. Obukugu n'obwesimbu bye bikulembera ku Brand Pro Property Services Limited abasangibwa ku MT Building mu maaso ga Mugulu Empire Zana. Tebakomye ku kuteekerateekera ggwanga nga bayita mu kisaawe kya Real Estate. Kinajjukirwa nti omwaka 2024 Brand Pro Property Services Limited yakiikirira Uganda mu summit y'aba Real Estate eyateekebwateekebwa Dar es Salaam mu ggwanga lya Tanzania. Muno mwalimu okusala entotto okulaba buti eggwanga bulirina okuteekebwateekebwa munda mu bibuga ne mu masoso g'ebyalo okubituusa ku mutendera gw'ensi yonna. Ensonga ezoogeza abangi obwama ensangi zino eza Airbnb, Brand Pro Property Services bazikutteka nabwala. Mu buufu buno omwana omuwala atwalibwa mu nnyumba erimu buli kalonda yenna n'alowooza nti yabba baabuwe ng'ali mu kipangisa ekiggwako mu nnaku 3. Osobeddwa ng'oyagala kugobera ku letters of administration, oyagala kukupuntira ttaka lyo kiyite land surveying, weekwate Brand Pro Property Services Limited ku MT Building mu maaso ga Mugulu Empire Zana. Sisinkana Brand Pro Property Services Limited mu nkola eya tekinologiya ng'oyita ku nnamba z'essimu eziwandiikiddwa wansi awo. Kati nkulaze ente y'abato gyetunudde nti n'ebinnyonnyonto gye bigenda okugwa ate n'olekerera entujjozi n'entoli nga mafulungu. Aromatic Entertainment Uganda ninja kupasa masuku tusaidiye soke kwenda liko mwaka ya soka saidiyeko mwene kwa bisera byakosa ba ili ngatuongere mu speed yes mwebali dada director tusomesa ba mwebali tujja mu kaungezi ka leero okunyumirwa akatali ku space y'ekitundu.
Ali kusaininga ate abelega atuwa badalika ekyalo kuna libuluzi kusaininga okulaba ekyalo omuwanvu yes tusanyuze nnyo anti omusonga getandala bana tusakayire kubabonako twabakiira ekyane tusanyuse nnyo okubalaba iki omusoka buli omu mu kiti kye te buli omu gy'ogudde tukanyiza nti tuli bweti olwaleero lwonna lwakusanyuka alina stress yo omusolo babbanja simanya nina akabiina kendimu ate nzivaayo ku mpande nze omukuba talina walituwegayinde bireka ewuwo onoosanga ebizibu byongozeeyo waka naye olwaleero tuli mukusanyuka era nga tugenda kuenjoyinga kawungeezi tugenda kusanyukirako munaffe ate nga bwe twakkaanya saara tusanyuse nnyo okulaba shani tusanyuse okulaba naalo mushamu Jami Fashions tusanyuse nnyo okulaba mukyala atunda engoye ennungi ate mubeere muwagire kali engoye ennungi ezimala ateeka taziseera yes gamba kikosekatende mwanyinaze tusanyuse nnyo okulaba twebalize ku Naalongo yebale kubeera naffe yebale kuuma so tusanyuse nnyo okulaba ssebo ne bannyabo nga bwe tukyaliika mukwano gwaffe bwe tugenda okujagulizaako bwe tuzza okusanyukirako I remember that day that I met you. Baby nakulaba omutima n'okuwamba nga gukubire no wansi w'ekibumba kati ntambuzange yamere biwawa. Give this chance to lava tekiddako. Silly love nigga, toli gold digger. I'll never ever take you for granted. Nga palaso baby kyenkugamba malamu. Siri kuyisa mu maaso nga Stacy kye yakola Carlton mu sinema. Eri aromatic entertainment. Ndi kukwata nga Britney. Jangu yangu wa baby jangu yangu wa mutima kukuba kumbuza kwe ebiwundo bya mutima biwona otudde wano jangu yangu wa baby jangu yangu wa mutima kukuba kumbuza kwe ebiwundo bya mutima biwona otudde wano sure sijukira luli mbisera bya corona nga sisobola vuga kamotoka kibina oli wala ndi wala nga tetwefuna kuba bufana nyingo bigula kabina nakaba nga ninganga mpabana my friends me tell them doing better gwereto mukono nze ntekeke mpeta toti oli nesita atalina nyota kuchokoza abakadde tubawe kita mukoto muwe nkoko wa mavimbe azaliwa nti n'omulungi agaziba kifuba tubakube gitakale lukoba ku lukoba katandika butandisa tene tukagala jangu yangu wa
w'amavimbe azaliwa nti n'omulungi agaziba kifuba tubakube gitakale lukoba ku lukoba katandika butandisa tene tukagala jangu yangu wa baby jangu yangu wa
Jamila boy yiza baba fulo obuzina obwo sebo tukuyozayoza era netwebaza Katonda emyaka emingi ennyo gyakuwadde n'obulamu nga bukirize basobole banyabo tugenda muyimbiramu tugenda kusooka ffenna tuyimbire wamu omukulu olinga bwatuyambako bwe tunaamaliriza yakubamba wekiddako ateekateeka misoni yamanya bwagisomesa tweyanziza buli omwasi okadde mu kifo kye tubebaziza nnyo betwatandise nabo twakkaanyiza nti olunaku lwakuka twakkaanyiza nti olunaku lwa buli omu okiyita abataalidde mugenda kulya yataba obulu nga mulidde eddala mukkirize nsabeyo omuntu omu atuwe essaala ate engende butereevu egenda kubeera kubyawamanga esabira omukolo guno ate nesaganya ekyokulya kyaffe ne birthday boy akiwuliramu emirembe wanika mukono muli bannakungulu ombereke tusabe shekano jinsi ya ayiwa tuna olisa tukwebaza olunaku lwaleero tukwebaza okusobola okutuka omwanya fonna buli omu n'ava gy'avudde mu kusawa emirembe yazze wano azebwa mukwano bw'alina birthday boy tusaba naffe twanagwe tusaba buli muntu azze ayafuna omukwano ngwe omukwano gwamulaze mayita tusaba mukama manja waffe omutukumire tukolera ebintu bingi ate era tukyamusuubiramu ebintu bingi tusaba omutima ogwomuwa obukozi obumanyirivu omuweereza omwongerere ddala omuwangaaki ataasigale ng'akyaweereza tukakasa nti mukyakola lwakimugeza tusaba omwongera amagezi omuli mukama waffe obuyamu obuvunyizibwa tusaba omwongere amagezi bayonga atutulowoleza ebyo ebisobola okututwala mu maaso tuli wano lwa kisaakyo tusaba oluteekeko ekisaakyo omukolo gulutandika ogulambike oli makati gaffe tutambule emirembe era kugwe nga tewali nyingidde n'ennyina n'omulala badde gaawe patricia tusabayo mukama olunaku lwe olumuteremu ekisa oluseemu omukisa omwaka guno gwawezezza tubeere kwa mirembe tubeere bagulina ekigenda okugattako mulamu buli azaalibwa olunaku olwayo tusabayo mukama abeere n'ekisa kyo
mu byonna byakola. Tugenda kusaawa yennaaya tugenda okulya tusaba emmere tuteeremu omukisa twanguyirize fenna ngetulya tukifunemu omugaso waba nga wabaddemu ekikyamu ekirimu kyonna okiddemu esigaleyo birungi ebigenda okugasa obulamu bwaffe nga tuva wano era tujja kusaba ayi mukama kuwa ennimi tutambuze bulungi embuzi egyanabafa okusaba bitono bingi twasira opimana embuzi egyabawotugamba nti tuyanzege Director Nish mukkirize watali kuwanganya ate birthday boy okulembera ba directors tugende ku kyemisana tugenda ngere ku namba batono era nze kulangizibwa kusikula era mukkirize 10 ebisooka ligende nakusooka birthday boy ne ba directors ate nzeeko anti-flow n'abantu abalala awo nga 3 n'ekitundu tujja kubeera nga tutambula bwekyokolanga abalala kyongere okunyumya emboozi neneyibawo bayingawe anti-flow ogenda ne bannakawere so twasabye buli mwatule ne mukwano gwe batandikirawa kituyambako mu kiseera nga kino obawo emboozi ezinyumizibwa kati oli bwataba mukwano gwo emboozi eyinza okutawooma. Maurice Jordan Kawesa, don't need to bakubete tuwaweza. Maurice Jordan Kawesa, don't need to bakubete tuwaweza. Nakela kumachanga nyingira site kukola kufuna yosigula binyeba. Kabo manyi ekibuga kukela kwa subuhi tembea nifanya kazi. Laba katonda kyeyagereka so solya bwanta ferie mbakwata. Bansala ndaba malaika yakola ne ololya msinga nemaya. Omutima ne gunkuba konze mutandise ntya babo manyi ebikibuga kugezaako kulemerako nga kyatwera namusalako kinigazi ratatatatata nzijayo za radio. Hello pretty girl onyirira bitanisa bankubuuzeko amanya bampita Maurice ne bampita Jordan kiba kyekimu yengo nyirira amateeka nsaba ku kadde tunyumye nze naawe yangamba talina biseera agenda mangu we ya mutumye kawunga konze sekse nawe bakukanamba nawe tunyumye mungo tusikimu bibiri bisatu tulabete ono mwana wa biroda nyirira kufaya nsima na musima kani nawe yakyama nedda yakyali waka yanfumbire digore ono mwana wa biroda nyirira kufaya nsima na musima kani nawe yakyama nedda yakyali waka yanfumbire digore abayina ebitabo bitegeke abayina ebirabo tubitegeke yes kale tulete manija kujja kusaba obosi embereko wano katono nnyo mukkirize omutesitesi waffe ne ttiimu ye ate yeebaze ttiimu ye n'ekigambo kimu 2 3. Mbebaza nnyo mwenna okubeerawo wano buli omu kamesage kayingidde kamutuukako naye mwenna ne correspondinga. Okusookera ddala njagala okwebaza Madam Florence, thank you so much. Kugamba wongambirawo tukole kuba nali ntidde nga simanyi wetandikira nogamba tukole kwebaza nnyo era nti Mukama akugizeewo wonna wojje. Zakara Nakirijja omanyi oluusi nenjagala okukola ekintu naye
n'entyamuko naye nina abantu bange abagamba tukole ate awo ne mundaba ku ground nga mulowooza nze amaanyi gange kumbe baana abankushinga. So Zahara, thank you so much. Onkulu Ahmed Sebujja abaddewo nnyo omanyi bintagalako nenvaako ne banzikakkanya naye nga mwebale nnyo ddala manager mbeerayo nga nkupulaningira nga tukupulaningira nga tomanyi naye nga Mukama akutwagalire bakama baffe mwebale nnyo kujja tubadde tubasuubira director Metugoa neba directors abalala. Thank you so much. N'abalala Luxury, thank you so much. Conrad, kuyingiza mu Luxury. Okuyingira akakadde kamu Luxury. tweyanzege ebigambo mukkiriza tibyebyo tugenze embirago straight sikyamubaze Kavina nakaba nga ninganga mpabana. My friends me tell them doing better. Gwereto mukono nze ntekeke empeta toti oline sita atalina nyota kuchokoza abakadde tubawe ekita muko tumuwe enkoko w'amavimbe azaliwa nti n'omulungi agaziba kifuba tubakube gitakale lukoba ku lukoba katandika butandisa tene tukagala. Jangu yangu wa baby jangu yangu wa mutima gukuba kumbuza gwe ebiwundo by'omutima biwona otudde wano. Jangu yangu wa baby jangu yangu wa mutima gukuba kumbuza gwe ebiwundo by'omutima biwona otudde wano. Kano kakisika mukwano kenkukuba ndeka tonsuna nkataddemu ebirungo ebirimu vitamini mulimu enebinesi n'endala kabinabo kabigula ndaba mpona korona kiwato kyenyola nga zina obanga yina bwekundeka nze wakirinzira mu lockdown majayiri banjirire tujoge binyuma mulina mulonga bwe mujoga mazima ga katonda yuma wana noni. Jangu yangu wa baby jangu yangu wa mutima gukuba kumbuza gwe ebiwundo by'omutima biwona otudde wano. Jangu yangu wa baby jangu yangu wa mutima gukuba kumbuza gwe ebiwundo by'omutima biwona otudde wano. Sembra. Thank you so much, Larissa.
Baba fula bakubele.
segeza mwinamukirize manager lojja bangi abali wano bonna lwakuba nti bakwagala teriyo gwe bakase nti obwati oteekeddwa okubeerawo era lwakoze nga bakutuliki akatuki ali bwati okusembera bwekutuuka sibuli ali mukereziya nti asembera era bagamba ababeteeso obulungi naddala nga bakatuliki era oba wagenze kweyimirira mwana nga bagenda kubatiza olaba okusembera naawe nosembera so bwe baba bakolesa eki kkiriza abantu bano baweeyo ekigambo kyo ate bwonomaliza nsaba yakoze ku keeko gisembeze weerina okubeera ekigendo gisalira mala lwaki okwogera ate tusale keeke byomwabbe yasibye ebizibu tiri mu nsi tulina bizibu oyinza okuba nga okyasaba visa bakyagigumya ekyo nekyo kizibu kwaba DJ Terry Mwakishongolero birthday boy so katuwemu
SRMC. Thank you so much. Badde sewulira mulungi ennaku ndowooza ziringa 3 era n'eddoboozi yange muliwulira nafunye ssenyiga wa myamya era yabadde agezezzaako okungonza tebyagalaga munyanko ya senti ya munyanko abogerera mu nyindo ssenyiga wa lubyamya agala kaluyambira yennyini yamezaala senyiga tomambira naye nga dear members kutandika n'omukulu w'ekitiibwa CEO Aromatic Entertainment badirectors abali wano Florence Nampija dear members y'omu kiti kye the seniors and the juniors ffenna wamu balamusiza mu bitiibwa byammwe buli omu waali erinnya Ahitsu Rogers from Aromatic Entertainment. I'm really so happy, so happy. Ntuuse wano wadde badde nga kintu kye mbadde nguddemu already, naye we ntuuse wano nendaba obw'omulere, nendaba abantu abatudde so segamba tukimikisinze just waliwo abazze okulirawo wano ku restaurant, naye kinewunyisiza okuba nti in large numbers banaye muzze mwebale nnyo buli omu wajje, buli omu olugendo lwatambudde kyonna kyotaddemu. Guno mukwano ekituufu munda z'omukwano era ndabira ddala nga mundekedde ebbanja ddene nnyo ddala. Madame Florence nga bwe yabanyumidde yakubidde essimu, ekituufu ddala esinga kyensuubira was yesterday in the morning ngambe enkya njagala operekereko mu meeting sachi wadde nnyo budde obwasanyika n'amaazi nagesisaba nakulaba abaddeawo era nabuuza weebase mugamba nzibetona oli emirimu essimu nenjijja bwe mwanja kubaawo kati ekirowoozo nekinzigira ekirowoozo nekinzigira nga akaziye mukolere obuuza ekituufu kiki meeting gyengenda mu meeting kikaaki nza okuba meeting yabeera kulaba ababokisa, meeting yabeera kulaba ababeera mu jimu nga bamoisi, so nemubuuza nyambala entya babeera dise ate no nakisimu nayambe yabatamba budde ekisookera ddala katamba budde meeting saawa ezigiyita n'ekifo tyakyo tewakyogedde nondeka awo era nange weziweza essaawa ngenze mumoloka nezijjamu engoye mbadde namoya house era mbadde mu kiru abala ne bandaba nga nyambalira wabweru omusajja omukulu nenyambala engoye era nkubidde ndi mu kwambala nemulimba nti mutuuse kasangati naye ngaekituufu mbadde ku bubuzi obubuzi ekiteetika bayitawo ku mbuzi ku mukaaga. So tukufuna engoberera mugoberera tusawa kuangambe mwige tusite oiro netutuuka wagenda ba Conrad ne Pega nembayita Conrad lukola nebuzabuza nga tamanyi nga bamaze omugongo olwo. So naye nga I'm really so happy. Ndi musanyufu nnyo, sikaalirabo sikaaki naye omutima gwe mundaze, omutima gwe mundaze omutukuza
sisobola kubayiwayo era sigala nga mbaagala era ne neebaza buli omu ebigambo ebimuvuddemu oba buli omu kyayogedde era kivudde mu mutima era obadde okitegeeza neebaza okunteekamu obwesige obwesigwa kituufu nakyo neebaza okunteekamu obwesigwa obungi obwenkanidde wano ne musigala nga mumunjagala mwebalire ddala. Patricia, happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Thanks for loving me. Nasaba Mukama olwakuba olwa birthday you clock it. Naye nga neebaza abategesi abakibaddemu ennyo abakituusizza ppaka wano mwenna Ila bwanjita dadi Nyanza tweyanziza nnyo tweyanzeege ebadde boyi waffe tusaba bakolebe kukeeketusembeze tugenda kusala keeki ennungi eya mukama waffe manager zigutwanga tugenda kubala embala eya lakizalo yes embala ya lakizalo olwokuba nti nno Roger memba wa lakizalo Amara. Rogers. Tugenda kubala Rogers. Yes. Tugenda kuspellinga R paka ku S. Amara. Ama-O. All right. From 10 to 1. No, from 5 to 1. Then to 1. Okay. 5, 4, 3, 2, 1. You look so beautiful. Amara, Ama-O, Ama-G, Ama-E, Ama-R, Ama-S, Ama-Sa. Maurice Jordan Kawesa, Donito Bakowete tuwaweza. Maurice Jordan Kawesa, Donito Bakowete tuwaweza. Nakela kumachanga nyingira site kukola kufuna yozigula binyeba. Kabo manyi ebikibuga kukela kwa subuhi tembea nifanya kazi. Laba katonda kyeyagereka sosolya bwataferye mbakwata. Pansala ndaba malayika yakola ne ololya musinga nemaya. Omutima ne gunkuba konze mutandise ntya. Kabo manyi ebikibuga kugezaako kulemerako nga kyatrela. Namusala ko chiniga ziratatatata nzijayo za radio. Hello pretty girl nyirira bitani saba nkobozeko. Amanya bampita Maurice ne bampita Jordan kiba kyekimu. Yengo nyirira mateeka saba ko kadde tunyumye nze nawe. Yangamba talina biseera genda mangoda diwe ya mutumye kawunga. Konze sexe nawe bakukanamba nawe. Tunyumye mungo tusikimu bibili bisatu tulabete. Ono mwana wa biroda nyirira kufaya nsima na musima. Talina we Bwatyo birthday boy yasala keeki ennungi naye ensala gyalisala ngeri ya nanas. Okay. Bwatyo yasala n'ateeka mpolampola n'ateeka ku siyaani teyiika Sweet Yes. melodies. bwatyo olunaku luno lwa njawulo nnyo era bwatyo okubanga ye manager ate nga manager kunasobasananga bwatyo yagenda ewa ssenkulu w'ekibiina kya Aromatic Entertainment. Yes, thank you.
Tusala kutono nyinyi manja. Yes, pati yagene wasenkulu w'ekibiina ky'amati. Maurice Jordans, Uncle Ronnie, Muyangu was serikale tutari tatata. I remember that day that I met you. Baby nakula bo mutima no kuwamba. Ngagukubire no wasiwe chibumba. Katyo ntambuzange ya mbere biwawa. Give this chance to lavate chidako. Silly love nigga, tori gold digger. I'll never ever take you for granted. Inga palaso baby chenkugamba malamu. Siri kuyisa mu maso nga Stacy. Che yakola Carlton mu cinema. Eri aromatic entertainment. Ndi kukwatanga Britney. Jangu yangu wa, baby jangu yangu wa. Mutima kukuba kumbuza kwe. Biwundo ya mutima biwona utu.